Kulamusizaako mukwano gwange ampuliriza. Nze Catherine Mitala, ndi mukyala mubuulizi wa njiri era enjiri ya leero ngikutuusaako okuva mu kitabo eky'okubikkulirwa. Eky'okubikkulirwa ngenda kutandika ku lunyiriri lwa 5 nja kukoma ndooza ku lwa 8. Naye mbadde nsaba bw'obanga owulidde akatambi kano nga tomanyiyo muganda waffe oli atannayatula Yesu okamusindikirenga. Kale kansome. Wagamba bwe bati kubikkulirwa 21 olunyiriri lwa 5 agamba bw'ati: n'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti, laba byonna mbizizza buggya, n'ayogera nti wandiika bino kubanga bigambo bya bwesigwa era bya mazima. N'aŋŋamba nti bituukiridde. Nze Alufa ne Omega, okusooka ne leero. Ndimuwa buwa oyo alina ennyonta okunywa mu luzzi olw'amazzi ag'obulamu. Awangula alisikira ebyo, nange n'abeeranga Katonda we, naye anaabanga mwana wange. Naye abati n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro ne salufa. Okwo kwe kufa okwokubiri. Baganda bange, ensi eno gye tuliko egenda kuvaawo, egenda kuggyibwawo. Mukama agenda kujja yonna agiggyewo, yonna agiggyewo. Era tusoma mu ssuula eno yennyini ku nnyiriri ziri ezisooka nga batubuulira ekibuga ekirika okuva mu ggulu nga kiyooyooteddwa bulungi ng'omugole ayooyootebwa. Era ebigambo bino byabikkulirwa muganda waffe Yokaana. Yokaana n'asobola okubiwandiika kubanga oyo yabimulaga yamubigamba abiwandiike. Yatukola bulungi. Nze neesunga nnyo bwe nsoma ebigambo bino, neesunga nnyo okubeera mu kibuga ekyo. Naye ekibuga ekyo kye boogerako tekirigendamu batali batuukirivu. Katugende wammanga tusome. N'aŋŋamba nti bituukiridde. Nze Alufa ne Omega, okusooka ne leero. Ndimuwa buwa oyo alina ennyonta okunywa mu luzzi olw'amazzi amalamu. Alina ennyonta, alina ennyonta. Bannange, abantu balina ennyonta za bintu bingi. Abalala balina ennyonta za sigala, abantu balina ennyonta za mwenge, abalala balina ennyonta za genda kusinzaako balubaale n'ebirala. Naye ekibuga kino mwe tuligenda Mukama mwali tutwala ng'amaze okuggyawo ensi eno yonna, agamba nti aliwa oyo alumwa ennyonta anywe ku mazzi ag'obulamu. Omuntu oyo aliwangula alisikira ebyo, nti nange nnaabanga Katonda we, naye anaabanga mwana wange. Ekyo kitandikira eno ku nsi, kitandika leero. Tosobola kufuuka bufuusi mwana wa Katonda nga ovudde ku nsi kuno. Okubeera omwana wa Katonda naye abeere Katonda wo bitandikira wano, ate bitandika naawe. Ye Katonda yatuteerawo ekkubo ery'okubeera nga tutuuka ku ekyo. Naye kiri gy'oli muganda wange, tutuuka tutya ku ekyo? Nga tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, nga twatudde Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, ate nga tutambulidde mu makubo ge okutuusa ku nkomerero. Era agambye nti oyo alumwa ennyonta, kweganga tuli ku nsi kuno nga tulumwa ennyonta, ng'ennyonta yaffe si ya masabo, si ya kiki, si ya bwenzi, naye agenda kutukkusa amazzi ag'obulamu. Agenda kutuwa eyo mu ggulu, agenda kutuwa amazzi ag'obulamu. Era agamba nti oyo aliwangula wa, abawangulira wa? Eri nga tumaze okuva mu bulamu buno? Nedda. Aliwangula wano ku nsi n'amala nawangula, n'omala n'oba nga wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, n'otambulira mu bulokozi nga teri kikuggyawo.
abalala bawangulwa, embeera ne zibatwala, obwenzi ne bubatwala, obubbi, okusinza ebifaananyi n'ebirala ne bibatwala ne batawangula, wabula ne bawangulwa ebibi ne bawangulwa. Naye oyo atawangulwa y'alisikira ebyo, nti ate Katonda n'abeera Katonda we, naye n'abanga mwana wa Katonda. Okubeera omwana wa Katonda tekitandikira eri, ate siga nti nze oba kiringa kalulu nti omwana wange yeesanze mwana wa Katonda. Bitandikira wano, bitandikira mu mutima gwo, bitandika ng'okkiriza ekigambo nga kino kye mbuulira, ng'ekigambo kye wawulira oba kye tutera okuwulira abakyala n'abasajja n'abavubuka nga babuulira eyo ku nguudo n'awalala. Bitandikira awo. Eby'okufuuka omwana wa Katonda n'okunywa ku luzzi olw'amazzi ag'obulamu bitandika tuli balamu, nga twatula, nga tukkiriza Yesu, nga twatula ebibi byaffe gy'ali ng'atusonyiwa, ate ne tutakoma ku ekyo, ne tutambula wamu naye, ne tuwangula, ne tufa, ne tuva mu nsi eno nga tuwangudde, nga tuli mu Yesu, nga tetumwegaanye, nga tetukyuse. Oyo nti alimuwa okunywa ku mazzi ag'obulamu, era y'alisikira ebyo, ate y'aliba omwana wa Katonda. Naye olw'omunaana luga nti naye abati, abatakkiriza, abagwagwa, abassi, abenzi, abalogo, abasinza ebifaananyi, abalimba bonna, omugabo ogwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro ne salufa. Okwo kwe kufa okwokubiri. Omugabo gw'abo abati batya ki? Nze munnange ntya okulokoka. Nze munnange anti kati omwami mmutya, ajja kuŋŋaana okulokoka. Omwami ajja kungoba. Nze bazadde bange no bajja kunzaalukuka. Atya. Tatya Katonda naye atya. Atya gundi ajja kunsekerera, gundi ajja banamanya nti ndi mulokole. Tulina ebintu bingi bye tutya. Naye ebyo byonna abo ababirina abati n'abatakkiriza, atya okukkiriza. Era mukyala mitala olimba Katonda we yatondera ensi eno yonna ennungi bw'ati, ate ayinza ogiggyawo. Gwe Katonda omuyita musiru nti akeere enkya aggyewo ensi. Katonda omuyita musiru nga ndabye ebintu bingi, ebizimbe eby'amaanyi n'enguudo eziringa nga kiki, ate aliziggyawo nga tokkiriza kigambo kya Katonda. Abo bonna abati bantya kulokoka. Sikkiriza, nze sikkiriza kulokoka. Ebyo bigambo by'abazungu, ezo ddiini z'abazungu. N'abazungu nabo balina eddiini zaabwe, naffe tulina ezaffe, batuleke tubeere mu zaffe naffe. Abo abatakkiriza kigambo kya Katonda n'abagwagwa. Abagwagwa be bantu omusajja ne yeebaka n'owooluganda lwe, oba mwana we, oba maama we, oba sisita we, oba n'abagwagwa ate beera be bamu be bali ebisiyaga. Abo bagwagwa bakola eby'obugwagwa. Abo nabo n'abassi be batta bannaffe. Ayinza okutta ng'akutemye, oba okukuba emmundu, oba okuloga, oba okukola ki kyonna, n'atta omuntu. N'abenzi, omusajja omufumbo n'ayagala omukyala atali wuwe, kaabe naye nga mufumbo ba si mufumbo, naye buli lw'ofuluma n'okola ebintu by'obufumbo nga tobikoze na mukyala wo, oba mwenzi, era Bayibuli egamba nti abo balikola ki? Balibeera n'omugabo ogwabwe si gweri. Kammaleyo na wano. N'abalogo, abalogo, Bayibuli aboogera abalogo gye bali. Oli n'aloga munne n'abasiiranya, n'asiiranya akaalo, n'asiiranya abaana ba munne, n'aloga. Omulogo oyo naye bamwogeddeko. N'abasinza ebifaananyi, anti tulina bajjajjaffe, tubaanule tubaanike bannange, era omwezi gwabonese tugenda kulaba bajjajja, tugenda kubasinga, ne mugenda eyo ne mwesiba embugo nga bino ebibadde wano mu Kampala, abantu nga bakoowoola emizimu, nga bayiddira ennyimba ezaffe, nga bazivuunula, kwegamba okukontana na Katonda. Era bannaffe abo bajja kisasulira. Okuddira ebifaananyi n'obiteeka mu maaso go n'obisinza,
n'oddira ennyimba ezaayiiyizibwa abantu abasinza Katonda n'oziyimba ewuwo, mbu n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna, n'abalimba n'ojja n'omugamba munange nze nalokoka bannange. Okwo okulimba kumu, n'okulimba kwonna okulala. Omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro ne salufa, okwo kwe kufa okwokubiri, omugabo gwabwe. Naye leero njagala kubuuza, wandyagadde omugabo gwo gubeere wa? Muganda wange ampuliriza, omugabo gwo gw'ogwagala wa? Oyagala gubeere mu nnyanja eyaka n'omuliro? Gwe weesalirawo. Katonda takukwata n'akugamba nti lokoka lwa mpaka. Gwe weesalirawo n'ogamba nze omugabo gwange ŋŋenda mu nnyanja eyaka n'omuliro, nze omugabo gwange ŋŋenda mu kibuga ekiteekeddwa Yerusaalemi ekijja. Banne njagala obbabuulira, waliyo obulamu oluvannyuma lw'okufa, waliyo obulamu, waliyo obulamu. Ffe tetulimbwa, tetuli nte, tetuli kkapa, kubanga zo bwe zifa byazo ziwedde, mubisigaza mu bijjukizo. Naye waliyo obulamu obulala ate bwa mirundi egyo. Abo bonna abakkiriza Yesu Kristo bagenda kubeera mu kibuga kino. Tebakibeeramu nti olw'okuba olufudde kati akiyingidde, nedda. Ne walibeerawo ekiseera ng'ensi eno emaze okuzingibwako. Ebyo byonna tebinnabaawo kubanga ensi eno tennazingibwako. Naye ensi eno bw'erizingibwako ng'omukeeka, ekibuga kiri ne kikka. Be baffe ne baganda bange bonna abakkiriza Mukama waffe Yesu, ffe tulikibeeramu emirembe gyonna, nga Katonda ye Katonda waffe, ate nga ye Kitaffe, nti banaabeeranga baana bange, anaabeeranga mwana wange oyo. Oyagala okubeera mwana wa Katonda ennaku zonna? Oba gwe oyagala omugabo gwo gubeere mu nnyanja eyaka n'omuliro? Waliwo nno abantu abakwewuunyisa inaga nze gye njagala, kubanga Setaani gy'agenda nange gye ŋŋenda. Lwaki ogenda ne Setaani? Lwaki ogenda ne Setaani? Ennyanja eyaka n'omuliro ne salufa, gw'osalewo ogende mu nnyanja? Ennyanja eyo teyategekebwa mwana wa muntu, kubanga omuntu yakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda teyandyagadde ekifaananyi kye kigende mu nnyanja muli. Naye gwe bw'osalawo n'ogaa nja kugoberera Setaani, nze ebyo sijja bigendamu, sijja kwatula Yesu, munnange omugabo gwo gugenda kubeera eyo. Naye sikwagaliza n'omulundi n'ogumu okubeera ng'omugabo gwo guli eyo. Era kyenvudde nkusaba nkukulembere mu ssaala eno ey'okwenenya, omugabo gwo guleme kubeera eyo, wabula naawe obeere omu ku abo abalibeera mu kibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja. Gamba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga olwaleero nenenya ebibi byange byonna biyinza okuŋŋaana okubeera mu kibuga ekitukuvu. Nsonyiwa mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okikoze bulungi.